Lord. I never want to borrow, no. I never want to be poor watching never musembeza. I have a reason to rejoice. Bili guno ndichi boss. Nese sani nanya nyogera. Namufuna mugamba ina love. Nawe kuwa muziki watavaida. Let me dance go donga. Dema. Nababula ko bakuwa bulango na yengawa. Nali kitabo kiri open kye balina okusoma tebasoma. Nga buli onkwata weeyagala olweyagala si lwa kuno nga kyewekaka sonsobola waŋŋondelezo kirapiro nga ndi bawako kuba pate ku mikolo gyo ng'omukwano gwe guliko sikiza omutima gwange wasalako ozine kirala tomuva ku mutwe guno kujjukira. Okay, musibye mkyamwe n'abatulaba amanya nze Jona Sentongo baniriza ate nate ku mukutu gwa omuganzo gwa Tindi Files gwene yagatwengako gende ddala maaso okubanga ate osubscribinga eno yensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Wawo, I think this is our first show 2026. So let me wish you all my fans, the people that watch us, a happy new year. Omwaka gwaberere gwa mirembe ate era nga gwa ssanyu. Kale, olulwako olwaleero twegatiddwako omukyala. Nalabye videos ze nnyingi nnyo ku TikTok era kyandeetedde okubanga ate munoonyako in one way or the other. Ate era n'endaba n'abantu ab'enjawulo ku TikTok nga bagenda ddala maaso okubanga ate bamuwaako compliment about endabika ye n'engeri gy'ayagala ennyo omukyala omu mu industry Sheebah Karungi. Nno nekinange nekinjagaza okubanga ate muleeta obuwaayi tubaako n'ebintu ebimu ate betunyumyako nga tetunagenderera mu maaso kansabe ababuuzeeko ate tuyongereyo n'ekyo kitulese olunaku olwaleero. Buuza kuba tulaba. Siri mutya abatulaba n'abatuwuliriza amannya Supanalukenge Shamira agakola ssente Acacia Panda. Acacia Panda. Kyekyakuviirako okutuma Acacia Panda? Acacia, just I like the sound engeri chu gyeri mu chu. Yeah. Then ekyandesi okubanga nze Panda. Twalina mikwano gyaffe twali bana. Naye nga buli omu alondako ensolo esinga omunyumira. So abamu beetumanga ba lion, leopard n'ezi naye njagala ka Panda yo nga yo cause it's two colors. Okay. Abantu tebagambe nti wakoppa erinnya lya Crystal Panda. No, Crystal Panda kyenje mumanyi. Kyojja okole ki? Kyenje mumanyi. Kyojja omumanyi? Ng'erinnya wali etuuma dda? Yeah. Nalina senior one. Okay. Oli wa ddiini ki? Ndi Musiraamu. Oli mukyala Musiraamu. Ngeri neetonaatona gye weetonaatona ofuna ku budde n'osaala? Ensaala. Siyinza kwerabira ddiini. Nsaala. Olina emyaka emeka? Emyaka 21. Okyali mwana muto. Nkyali muto. Okyasoma? Osomerawo? Kyambogo University. Wow. First year, second year? Second year. Osoma biki? Nsoma BBA. Ozi BBA oba osoma ki? Business administration. Kufuuka business woman? Yeah, bwe bityo. Okay. Ogenze n'oŋŋamba nti wali mu form 1 ne weetuma erinnya lya Acacia Panda. Biki by'olagenda ddala maaso okubanga ate okola? What kind of talents do you have? Form 1 nali dancer by then. Nengeri eby'amasomero byebyo MDD bikikozesa. Amasomero ge nali bali batufuga. Osomera amasomero g'Abasiraamu? G'Abasiraamu. Kuva senior mpaka form 6. Basiraamu. Naye nga woofunidde chance essomero lye nalimu lyali Kakiri. Lyatuwanga chance ya MDD, we performed. Netufuna certificates n'embeera n'eri erinnya. Ne tukaba mu senior festival ne baginzijjako. Olwaki? Ndowooza alabanga sinneetaaga gifuna. Mukulu wange yali strict nnyo. Oba abalenzi baali batandise okukusumba? Sina balenzi baali bansumbu. Just yali strict. Mukulu we? Bwe wakula naye? Nakula ne maama. Bakuzaala n'abaana bameka? Gwe muto? Tuli 6, nze ndi wa 3. Gwe oli wa 3? Mu maama. Okay. So kati mami wo reaction ye eri etya ku bintu byogenda ddala maaso okubanga ate okola? Is she supportive to you? Mami wange efaani asooka. Because ne we postinga video nga tennaweza dakiika 3.
abagirayiki nze nga comment ezeeko ekitegeeza kufollowinga ddala n'okulaba biki byogenda ddala maaso n'okubanga okola koza aba alina okumanya oyambadde ki. content wo ku TikTok ali nnyo ku kyasinziira nnyo ku ki? Okusingira ddala base nze nagiteeka ku nnyimba za Sheebah. Content kwe mutambuliza. Lwaki content wo ayetoolodde nnyo ku Sheebah? Cause mwagala ng'omuntu. So content we gwe ntambuliramu okusinga ha music sounds ze gwe nsinga okubeerako. Ekitegeeza oli Sheebaholic. True Sheebaholic. Kuva ddi ng'oli true Sheebaholic? I was in senior 4. Yeah. Nga mukulu wange ayagala nnyo Sheebah Rema. Naye ng'ebiseera ebisinga tulako music ne muwuliriza. However much mama yita mwagala nnyo cause agamba ayambala bubi. Agamba ayambala yerese bweru. Naye ng'ekyo tekyamunzijangako. Nze omukulu wange eka yalinanga essimu. Kati time reached ate nayagala nnyo Rema. Of which ffe nga twegwako ng'oyagala omuntu omuluba lutalo. Nga n'oli gw'ayagala ebabba tondala. Bwe mujjayo bamuwaane musulewo. Kati nage olaba nga agudde nnyo ewa Rema. Konze kiteeza ne side gye nina obbaako. Then nze n'ensala. So we namala form 6 mama nampa essimu mu butongole. Ndyoka nfuna ennyimba ze nga sooza access. N'osobola okuba nga ogenda ku TikTok ne weteekamu essimu ne weerekodinga ng'oyimba oluyimba lwa Sheebah. Nezooka zirekodinganga naye nga olurekodinga n'olutereka cause toyagala muntu aluwulire. Kuze waffe bajerega wejerega. Basooka okuwulira ng'okataddemu naye kaakaguddemu Bluetooth by mistake n'atandikirawo. Ogeya oluyimba lwa munno. You're not even singing. Bazibu twejerega tewali budde. So kati ogenze n'oŋŋamba you're a true Sheebaholic. Wali ofunyeeyoko obudde omanyi abayimbi bano naddala Sheebah ayina fans group ye ey'amaanyi ennyo the Sheebaholics. Have you been among them? Essimu gye babba by the way yali mugundi ezo esinga groups esinga. Naye by then naye sinnavaayo nga bwe njagala. So obudde w'essimu saabuyina I had to settle ku campus nga nakagiyingira n'essimu ne bagibba. So groups esinga sikyazirimu. Naye nga wali omu ku bali eri ba Sheebaholics ab'amaanyi ennyo. Nalimu paka we nagwa. How does it feel to be a Sheebaholic? Of course, that is a feeling it's the best by the way. How long feeling at home? Bana mwe kye mbaagalako ennyo mwine engeri gye mwagalamu diva wammwe. Yo. Ne musukkulumya. Yo, tasobya. Tasobya. Ekyakola abantu. Abantu bali bagambyeko nti ofaanana Sheebah. Eyo mbiwulira era mbiraba. Nnyo abantu abasinga of course mbamu aba positive n'aba negative. Of which owa positive omu obudde osinga owa negative. Because owa negative aba anoonya amasannyalaze waayitirawo. Like positive comments ezo ziba zigamba ki? Positive comments of course omufaananamu others say the body okyali mutono. So I can't go with the comments ez'abantu ze ngende engejje bye sitategeera. Because I'm forcing things. No. Bagenda kukola kyange. Wrong. Ate tunagenda ddala mu maaso njagala abantu bayimbiremu ko ku buyimba bwa Sheebah. Obuyimba bungi. That would be the best feeling ever. Obuyimba bungi. Kayimba ki? Nkusalirewo. Kisoboka okunsali. Nange. Si kayimbe nga tumaliriza. Kayimbe kati. Okubye nnyo. Kayimbe kati. Kati mpa vibe mu kayimbe. Gube mu ngalo. Yonna. Somebody. Vibe ogijjeewo. Ebadde etandise. Tuyimbire naawe. Ngenda bayimbira. Otyo. Oba olina nsonyi nti nkutunuulidde nnyo tojja soma. Ensonyi zibaamu tezibula zakika. Tayi tunula mu kamera tuyimbiremu. Oyinza kayimba ki? Nyimbe nonze somebody.
newenyiba vase mubemala sikyo olina kyombina nno obuyimba ng'obwo no lwaki akasooka kati akasooka akasembayo nga tuggalawo kasembayo kana abakayimba nkwataako yiyi nalonda yakalala dance for the Lord era kakafuluma kotandikiddemu dance for the Lord kale so yabuyimba wonna olutali lutalo otyo obadde okyagenda tuyimbira mu kayimba kaweerabira wetukomye olonze somebody tuyimbiremu somebody newenyimbe lines bbiri yimba chorus ne verse chorus ne verse emu tebitumala bibamala okay somebody says my body must kill a man watanda wagamba campus by otyo kampa samsoro kutawanya yawanziza wammala international love wajinsigamu sabula wasangamu baddukamu atoba yampa ye Mungu yampa omuntu angowinga deeper only you could down my temper my baby tell him bagambe ochamanzi oli somebody wa somebody asinga bakonoona bani bayimba sambadde naye kati mmwe bashibaholics mwe muliwo kubanga ate mutereereza ddala ajatereeza mu ngeri yonna okay akati abantu ndabe bangi bakujajinga nnyo on TikTok engeri gy'ofaananamu omuyimbi wo biki how do you feel about this bw'olaba negative comments zino zonna all around TikTok negative negative comments sina budde bwazo omuntu yanjigiriza ekintu ekyo yali this blue girl owani Zaira baby she's very proud n'okuba kikyali so even if you comment negatively aba talina buddebo so why should I have time for negative comments? I don't. At times nzirekako cause mba nkimanya alina abajja omuddamu atalinze yeah. Ate baba bagenda ddala maaso kubanga ate bakuwaana bakugamba ngeri gy'ofaanana omuyimbi awo mbaagala nnyo omuntu avaayo nakusupport nga nagamba ekituufu asingira ddala avaayo n'alaba ng'omuyiseeko nnyo Yuko neya commentingako naŋŋamba I wish it was me from dini yaffe ekyo kiba kibi I wish it was me yeah nga kitegeeza ki ekyo singa ye yenze nemugamba it's you kati ayagala mugambe ki ng'awulira ayagala abeere nga ggwe so mba sina ngeri gye mugumyamu tosobeera nga nze cause sinze ye of which ne Queen Sheebah siba akyogera tosobola mwagala kusinga ye we yeyagala nkitegeera yeah so kati naye ebyo ebimu ebikugumya ebikubeezawo okulaba sina budde bwa negative comments. So let us talk about your school. How do people see you? In what perspective do people take you when you are at school? At school, actually, okusinziira nze ku class yange nze ndaba nga it's very cool. Because singa nzija nga I'm having my timetable ku Monday nayo kino at this time bwe kigwera bwe kiti era tondabawo. Nzija lecture etandise nvaawo ewedde. Lecture gye okoze ki? Nzija etandise nvaawo ewedde. You don't get time to associate with your classmates? We do associate mu group. Naye we spending time tutulaawo twogere. Mukoleze discussion. Kiba rare. For discussions I attend. Bo ku byokola ki kye bakugamba oba kye bakwogerako? My classmates okusingira ddala mulimu abamu nga we were friends before one nga twogera naye nga tonaboominga nga bwe kiri kati naye nga akusobola okutaginga nagamba nadda okwogerako eno nsanzeyo vidiyo yo eri bweti bantagingako vidiyo zaali nnyingi ngamba they are supportive tebalina buzibu babange kitegeeza kusoma bakutwalira ddala okuba nga serebu waabwe? No si serebu waabwe I'm very calm
si kuba nti serebu kiki naye nga tetulinaako buzibu. We are very fine. Ne kirasi yange endala simanyi. Ne kirasi endala? Endala sizimanyi. Ate ku kyalo gy'obeera gy'osibuka? Kyalo gye mbeera actually siri mutambuze, saagala kulimba. Lwaki toli mutambuze? Simanyi naye mpuliranga ekintu ky'ottambula sikirinaamu. Are you an introvert kind of, we should say? Era kirabika ebintu by'ottambula ndaba tekisaana. Kiraba nsonga ebwenfulumya. Onyumizzaako awo n'oŋŋamba you spend most of your time when you are alone, ng'oli wekka. Lwaki kiri bwe kityo? Nde simba nfiiringa nga it's me. Ekintu kyo dependinga ku bantu kyantama. Olwaki? Because bw'atabaawo ate oba oli walala nnyo. Naye oli mwana muto nnyo kubanga essaawa zino you are against people. What did people do to you? I hate people. Why do you hate people? People annoy. People annoy. Nze bantama. Abantu bakukola ki? Abantu bantama. Omuntu azira ddala akaseera w'omwetaagira n'asiriwala. So yomba mutadde. I had many friends nalina bangi even around our home zinanyumyanga nabo. Nga nfuluma ntumya cause nalina mukulu wange ye ate ali social nnyo. So okumugwako leero ne munyumya. N'omugwako enkya ne munyumya. But we yafa bw'ati lwe namanya nti teyalina mukwano gwe. Mukulu wambi yafa? Kasi omukazi atuli emabega ng'ayogera bingi. Ate yali yakabyogera ne bintuukako nga ndina mu nnyumba. Wali wakayita wiiki emu. Then n'ayita mu geeti y'emmanju n'ajja ewaka. Kati bwe yajja ewaka ate n'alaga nti akwatibwa ennaku. Nze obusungu obungi namugaba fuluma. Then nenzigalawo akageeti n'akasumuzo ne nkasuula mu ttooyi. Kati oba ayitawa? Bana. So I hate people. Naddala omuntu akyusa kkala. Sina laavu. Obusungu bw'olina bungi. Abantu banyiiza. Nze nakoowa ensi n'abagirimu. Olinayo ku boyfriend? Yes, sebo gyali. How does he deal with you kubanga kuba baba principles naawe z'olina? Sina principles ziri awo nti nnyingi. Just twegwako ffenna nga ideologies ezimu. In what way are your ideologies? Va ku bantu. Naye bw'atyo. Se twegwako nga tuli tuti. Teri kufa yagala bantu. Do you work? Like holidays over nga nsoma? No, oba osoma. I don't. You work during holidays? If it's education, ba nsoma. In holidays, ba ne mami waka nga nkola. Nga mukola mirimu ki? Egibawo gye tukola mu mawanga alina essomero. So I teach at times. Bwe kituuka okuddayo ku ssomero, nze nga ngenda nsoma. Nga kisigalamu. I get your point. So then, what are you looking up to okubanga obaako naawe omuntu ayimiridde yeetengeredde ng'olina by'okola? Biki by'wandiyagadde okubanga ate okola? Is it singing? No. Sisobola kuyimba nze. I can't sing. Bu talent gy'olina? Talent naligambye nti oba nalibadde dansa naye kati nayo nabivaamu. So right now focus nagiteeka nnyo mu bitabo byange. When namalira ebitabo then way forward. Pozi n'okumanyininga ennyimba za Queen. Yeah. Ekiringa ekyamaanyi kyenkola kati. Okay. Kale, nga tumaliriza, bubaka ki bw'olina eri abantu abatulaba? Bafanzi bo at large. Bafanzi bange. Bafanzi bange mbaagala nnyo. Ddala banfollowing, waliwo abasookera ddala nga ogamba nti ye video akagissayo n'agirabirawo. Mulimu akola defense. Akuteekamu gw'ateekamu. Abo mbaagala nnyo. Yeah. Kati akayimba ke nakusabye nga tumaliriza togendako katuyimbira. Akayimba. Nja kayimba. Kagenda kukwata wekango kayimba. Kale, n'olw'ensonga eyo, tugenda kuba ati tubasiibulya wano. Abadde mwana muwala
Kashapanda anti kakyo ako kalina engeri kambuzaabuza bampulira njala ddiita Aquisha kind of kale she's a proud true Sheebaholic fan ate era yes yatugambye nti agenda ddala maaso okubanga ate akola content ku TikTok kosa n'okubanga ate akakkalabya emisomo gye nze Jona Ssentongo mukutu Tindi Files mubeere bulungi gwe yakatwegattako genda ddala maaso okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu asigenda kubanga nsukka wano eno mubeere bulungi mweraba